ekiseera kino kambanjulire nga bwe tuweereza emmere. Mukono gwange kuno oguli emmere mukyala wange Amiyati Mbonimba. Tekibaluma bannange mukyala wange omukadde eri atukoledde ng'omukadde ekiwembe Frank. Muwala wange naawe tubuubire ku mukono yoyo mukyala kiwembe. Nange nze jjajja w'ekkanisa eno kali ekisembiire. Nsanyuse nnyo okubalaba ku mukwano. Noono jjajja wange kubanga ab'enseenene be bajjajja bange abazaala ab'empologoma be banzaala ye mukyala Ssente za Saala omukadde waffe amukulu ow'ekkanisa eno. Kale katuwulirize obubaka Mukama bwe yamuwadde okututuusaako. Jjajja ky'ekiseera ky'omukwano. Nyanziza muzibu. Bane nsanyuse nnyo okubalaba. Muli bulungi nnyo ba. Bane nsanyuse okubalaba. Abaana bato nsanyuse okubalaba. Abaana bato twakyawulira Luganda. Abaana bato nsanyuse okubalaba. Abakyala nsanyuse okubalaba. Abaami nsanyuse okubalaba. Abavubuka nsanyuse okubalaba. Mukadde Ssente nsanyuse okukulaba. Oba mukadde Ssente yabadde omuwadde namuta okubalira ekkulo. Kakati bwe ndaba ng'ali wano nina okumwaniriza. Badde mwenna nsanyuse okubalaba. Ate mutabani wange Kayongo. Omanyi bwe ndaba Kayongo Moses. Nsanyuka nnyo. Kubanga omusumba Nsereko yangulira enjiri. Nasema pikipiki etwalibwa naye netesoboka. Netegeera amazima Ssaali Museveni nali wa Church of Uganda. Netegeera abantu baneesanyuse nnyo okubalaba. Olwo bannaffe bwe tutalabako wano, Mama Nakawula simulaba, Martha simulaba, naye tujja kubasabira. Ate nenyaniza nnyo Pulezidenti waffe wa Uganda. Amiina. Amiina. Mukuye tusanyuse nnyo okukulaba. Badde nga tonalwana ku mwala wange. Wano namwannyinaze. Sebo nsanyuse okukulaba. Webale nnyo okujja okutukyalira. Mukama wonye omukisa. Nebaza Katonda olw'olunaku luno olwaleero kubanga lunaku lukulu. Olunaku luno lulungi nnyo. Ate njagala okwebaza ba prayer warrior. Lunaku lwa kusaba. Ba prayer warrior abasabira ekkanisa eno. Sijja bayimiriza mwemanyi. Mwebale nnyo okuyimirirawo okusabira ekkanisa eno. Kubanga senga tomusaba obulawo yalibateriiwo. Omulalu tajagala kubeerawo. Naye nebaza Katonda olw'okusaba kwemutusabidde. Obulawo twandibadde tuli banafu naye Mukama n'atuzaamu amaanyi. Mukama abwenye omukisa. Kale katusabe. Ayi Katonda waffe omwagala tukwebaza. Bwe tuleese wano olunaku lwa Ssabbiiti ekifo kino okusinza. Webale nnyo obalire ddala. Sonyiwa obutali butuukirivu waffe bwonna. Tusaba Mukama gy'obeera wamu naffe. Ebirowoozo byaffe bibeewo. Omulamu aleme kubibba. Ate nange ayogera nyamba nemikutya. Ate nebingenda okwogera oba ng'obintumye si ku bwange nema okutya n'okukankana. Mpa amaanyi ogulumizibwa ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku luno tubadde tukulambira emabega eyo nti ba prayer warrior mulina okusaba n'okusiiba. Tude olw'ebintu ebiriwo n'abalala bayinza okutwegattako mwanirizibwa. Kubanga nze manyi okusaba n'okusiiba kukola. Ekkanisa etasaba tegenda mu maaso. Nasiibanga n'omusumba kyambadde tukyakola. Natumiza nakati kanisa etasaba tegenda mu maaso. Nemera omusumba kamya nankubitira ekintu ekkanisa etasaba tasobola n'oboyagala tegenda mu maaso. Naye twebaza Katonda kubanga bapulewo babadde batusiiba n'olwali tufunyeyo olunaku luno olwa Ssabbiiti tuyiga ekigambo n'okusaba ate wano n'abasiibe. Temugambako nti amiina. Kubanga gw'oli wano nawe erinnya lyo tulirina era tulisabira buli kiseera. Era ne kakati weeri tulisabira
mu bizibu by'oyitamu waliwo abakusabira ebbali eno. Mukama tumwebaza olw'abakyala n'abaami abawaddeyo okusaba n'okwegerera Katonda olwa buli muntu ali wano. Mukama yeebale olwaleo kye tugamba ffenna ka twetabe wamu tuyigeko tetujja kulwawo. Nsaba Mukama abulunye omukisa. Nabadde ndowooza ku kyokwogerako ekyokwogerako kyali kiriko omuntu ogamba nti biyinzika eri akkiriza. Biyinzika eri akkiriza. Tubadde tusoma ekyawandiikibwa kibadde Makko essula 9 olwa 2. Badde njagala omuntu akwata Bayibuli abe ng'asomera kubanga waliwo byandi tugenda okusoma obudde butuyiseeko. Njagala mukyala Wamala oyize kikola kati olina kazinda. Okay, sooka osome ekyakyo tusomye Makko essula 9 olwa 2 na 3. Emirundi mingi ng'amusuula mu muliro ne mu mazzi okumutta, naye obanga oyinza tusaasire otubeere. Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Yamubuuza ati ogambye otya obanga oyinza waliwaako, naye ebintu byonna biyinzika eri ani? Erakkiriza. Tugenda okulaba sitore ey'omwami ono ne Yesu n'abayigirizwa be. Njagala Mukyala Wamala oyongere okunsomera Matayo essula 17 talina okula 14. Bwe batuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukamirira ng'agamba nti, Mukama wange, musaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu. Zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti, mwabe emirembe egitakkiriza ebikyamu lituusawo okubeera nammwe, lituusawo okubagumiikiriza. Mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Webale nnyo. Nga tunaba kutuuka awo, Yesu yali ageze ku lusozi n'abayigirizwa be. Yagenda ne Peetero, n'agenda ne Yokaana, n'agenda nani omulala ne Yakobo. Baali bagenze kusaba, tujja kusomayo, twali batusomayo ne muwulira naye kabawulye ebuuzi. Bagenda okusaba. Kale batuuka eyo ne bafuna okwolesebwa ku lusozi. Bwe bafuna okwolesebwa ne balaba nga Yesu afuusibwa. Ne balaba Yesu afuusibwa. Oba tubisome? Tubisome. Enda kusoma mangu. Mu nnaku 6 Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we n'abalinyisa olusozi oluwanvu bokka n'afuusibwa mu maaso gaabwe. Yesu n'afuusibwa. Amaaso ge ne gabasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye. Yesu yaliwo n'abasamasa n'ebyambalo bye. Kakati Eriya ne Musa ne babalabikira nga bano Peetero ne Yokaana ne Yakobo batunula. Peetero n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, kirungi okubeera wano bw'oyagala n'okuzimba ensiisira 3, emu yiyo, endala ya Musa, endala ya Eriya. Bwe yali ng'akyo kwegamba Peetero baayagalawo nnyo. Babanga batuuse mu ggulu nga bala Yesu amasamasa, ate balaba Musa, ate balabe nga ekifo kyali nga balinga bali mu heaven. Ne bataagala kuvaawo, ne bagamba nti singa kisoboka tusigale wano tuzimbe ensiisira, buli omu akole ki? Afune eyiye. Naye bwe yali ng'akyayogera, laba ekire ne kimasamasa ne kibasiikiriza. Ekire kyajja ne kibasiikiriza bano ba Peetero. Laba eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, ono ye mwana wange gwe njagala, gwesanyukira nnyo mumuwulire. Mwana wa sitoola eyo.
ekiro kyabasikiriza eddoboozi neva mu kiro ekyo ne bagamba nti ono ye mwana wange gwe njagala mukole mutya mumuwulire. Abayigirizwa be bwe baawulira ne bagwa wansi nga beevundise ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'abagamba nti muyibuke temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe ne batalaba muntu yenna okujjako Yesu yekka. Yesu yagenda mu kifo kino okubeera kati Yesu ye yekka yalina amaanyi. Yesu asobola okuzuukiza omuntu, Yesu asobola okuwonya. Balabika baali balimu okusubuusabuusa mu kigambo ekyo n'abagamba kabatwale ku lusozi olwavumalage ekintu kyokuteeka okukkiriza. N'abalaga nti Yesu yasobola okukola ki okweraga. Era baavayo nga balina amaanyi, baavayo nga bafunye omusana, nga bafunye light. Kakati nabattanga beewuunya ne bagamba nti ekintu tukitegeera. Ne bawulira nga bakka wansi olwo bavaayo. Baali bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti temubuulirako muntu yenna mu kwolesebwa okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira. Abayigirizwa be ne babuuza nga bagamba nti kale kiki kyagamba kino nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja n'ebirala biringulirawo wansi katugere ku lunyiriri olulala. Abayigirizwa be katugere ku lw'ekumi n'ennya nategezeza okwogerako awo bambuuza ebintu bingi nga tebabitegeera ne bakka wansi. Mwerabe nti abayigirizwa baava eri nga bafunye omusana okubamala. Nga nawe bw'onojja mu kkanisa n'ofuna ekigambo, nga bw'onogenda ku mukutu n'ofuna ekigambo, nga bw'ogenda mu kusaba n'ofuna ekigambo ekyokusala gwa Mukama waffe. Kyokka bagenda okukka wansi, bagenda okufeesinga ekizikiza ekiwuliriza. Olw'ekumi n'ennya lugamba bwe batuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali nga basse wansi basangawo ekibiina. Omuntu n'ajja gy'abali n'afukamira n'abagamba nti Mukama wange onsaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu ne zimuwonyawonya nnyo kubanga emirundi mingi. Kwegamba baasanga ekibiina nga kibalinze. Ono Yakobo, Matayo ono abyogerako, Yokaana abyogerako mu kitabo kye, ne Luka buli omu alina sitole gy'awa naye ng'ekwata ku ebyo. Baasanga abasajja nga balinze n'omwami ng'alina omwana we mulwadde agwa ensimbu ezimusuula mu muliro. Abayigirizwa ne bagezaako okumukola ki okumuwonya naye ne bikola ki ne bigaana. Lwaki baalema? Bava eri nga bafunye omusana. Olaba bayigiriza kizikiza ne bayigira abantu nga babadde bafunye bajja beebuuza tebabirirako ne batuukiza ku kigambo eky'omusajja omwana omulwadde. Baawulira batya? Baatya nnyo eddoboozi, baatya nnyo era ne balemwa kubanga bali batidde n'okubuusabuusa. Ne bamuleetera abayigirizwa kakati ne balemwa. Ekitabo kyakigamba ne basokaasoka lwaki mulemeddwa mubadde nga munina Yesu, lwaki mulemeddwa? Babuuza ebibuuzo. Baali bali awo nga Yesu ava ku lusozi ng'ajja. Yesu ne bamugamba ne bamuleeta, ne bamuleetera Yesu omwana oyo, ne bamuleetera abayigirizwa abo ne babaloopa. Abasajja bano babaloopa n'agasebo obadde toliiwo tuleetedde abayigirizwa abo twetuga balina amaanyi kyokka tegaliiwo twetuga banawonya omusajja bingi ebyaliwo besijja kwogera. Ne bamuleetera Yesu nga babaloopa nti tubakoze ki tebasobodde kumuwonya. Ne bamugamba Yesu n'abaddamu n'abaga nti mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu mulituusaawo okubeera nammwe, mulituusaawo okugumiikiriza, mumuleete wano. Omusajja ne bamuleeta awo. Yesu n'amumoggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi ono n'awona okuva mu kiseera ekyo. Abayigirizwa be ne bajja gy'ali kyama. Ne bamugamba kiki ekitulobedde okugoba omuzimu guno? Omuzimu guno omuvubuka ono yali kasiru, bakuyita omuzimu ogw'okusirika. Omanye emizimu nagyo girina amannya. Okugwalibwa kusirika. Ne bamuleetera ne beebuuza bw'ati ate nga yabawadde amaanyi eri bwe tusoma byawandiikibwa. Yabawa amaanyi kubanga Simooni yali Simooni. Yesu n'amutuma erinnya erya Peetero.
n'abalala bali batuma amanya ag'okubwatuka n'abawa amaanyi ag'enjawulo. Bwe tusoma ebigambo Luka 3:15 njala mulala tusoma obudde bugenze. Luka 3:15 awo abantu bwe baali nga basuubira era bonna nga balowooza ebigambo bya Yokaana mu mitima gyabwe obanga mpozi ye Luka 3:15 nti awo abantu bwe baali nga basuubira era bonna nga balowooza ebigambo bya Yokaana mu mitima gyabwe oba nga mpozi ye Kristo. Yokaana n'addamu n'agamba bonna nti mazima nze mbabatiza n'amazzi. Nedda osiwewo genda mu Mako ndoka Mako 3:15 kano wasemi Mako 3:15 agamba nti n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu. Bako waggulu katono. Awo n'alinnya ku lusozi n'abayita gy'ali baayagala ne bagenda gy'ali. N'ayawulamu 12 okubeeranga awamu naye era abatumenga okubuulira n'okuba n'obuyinza okugobanga emizimu. Yabawa obuyinza ne batabukozesa. Bwe baba ku lusozi nga baza mubuzeebuuza omanya amazzi gye batandika banaanaana abeera omukulu bagenda okutuuka ku muzimu nga tegusoboka kugenda gwali tegusobola kubanga beeteeka mu bintu ebirala ebirowoozo byabwe bivudde eri nga bafunye layiti ne bivaawo n'amaanyi ge bafuna ne gaggwawo ne bakka wansi ng'amaanyi gaweddewo batandisa okunyuma ebintu ebirala alina nabeera omukulu ndowooza nabeera omukulu oba Yesu yanaafuga ne baggwamu amaanyi omuzimu ne gubalira abasajja ne babaloopa bano abamateeka nti abo bennyini abasajja balemedde okugoba kakati Yesu kumugobako kakati ne bajja ne bamubuuza nti lwaki tulemeddwa genda mu maaso. Matayo 17 Matayo 3:16 Simoni n'amutuma erinnya lya Peetero ne Yakobo omwana wa Zebedaayo ne Yokaana muganda wa Yakobo nabo n'abatuma amannya Bowanerege amakulu gaalyo nti baana ba kubwatuka. Yesu atuma amannya ayinza okuba yakutuma erinnya wano waliwo abantu abamu abazaalibwa n'amannya okuva ewaffe ebuuka naye Yesu akukuuma erinnya abagamu abenda ge batutuma gabasamize nerigenda galikugoberera bw'otuuka nerikugoberera tolina wotula nekikugoberera tolina wosimba mutendikugoberera naye Yesu alikujjako n'akutuma erinnya eddala. Yesu yatuuma abasajja bano nze ndabadde simanyi ntino Simoni yali Simoni Peetero Yesu yali mutuuma era alina ensonga lwaki erikola ki yali mutuuma asobole okufuna amaanyi ago. Tujja mu kkanisa muno okufuna amaanyi ga Katonda tufuna obuzibu obw'amaanyi tufuna problems bana abayigiza balina problems finance oba financial oba social ne batandika omwogezi endala naffe tujja okusinkana Yesu nga tulina problems endala zino za mirimu zino tetwakosa emmere zino abaana tubali batya tuzze mu kifo kya Yesu okutuyamba naye netudabula focus neebula tubeere ku focus kubanga utasenga w'amaanyi asobola okutugobako emizimu. Bannanga abantu balina emizimu wano mu Amerika fe abaluddewo tulabye ebikulu bano abaana ffe tubasabire nnyo naye Mukama waffe asobola okugobako asobolera ddala yensonga lwaki katugende mu Matayo genda ku 17 tulakwina ino talika ku 17 agamba Yesu n'addamu n'agamba nti mmwe emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusawo okubeera nammwe ndituusawo okubagumiikiriza olwagamba abantu bano abaloopye bali abayigirizwa
nababeefulidde nti mwabalina emirembe gitakkiriza kubanga nabana abantu abaaliwo nabo baalemesa abasajja bano okubako emizimu kuba baali tebakkiriza baali tebakkiriza naffe bwe tuba tugenza okusabira abantu abeetoolodde batekupa nokukkiriza eggulo twagenze twavudde mu ddwaliro tugenda amaka gafiiriddwe obufamueyo okwano bange waita Margaret Russell bafiiridde mwanyina agembala nagamubasedde tukoma wano tulina okugenda okuvisitinga abantu bano nabadde nno tawulira bulungi naye naga ati tajja gana tumuva akatono netugenda netukonkona netubagambisa nabakwidde netuyingira netuyimba okusenageta tunyumya tutandika enjiri netuyimba lunyuma n'omukadde oyo nelunyuma nawe navudde nga lubasinyunyudde netutabawo ekigambo netwala ekigambo nebatunula bati nebatunula obusooto amaze netusaba netuvaayo neŋŋambye nti katugeza okusabira abantu nabo bataka okuba nga balina okukkiriza omwana ono omuzibu wanganogulwa bana abayigirizwa obwongo bali buli walala ate nabana abasajja abo baloopa abayigirizwa nabo tebalina kukkiriza abagambye nti kakati mmwe ab'emirembe gino emikyamu n'abakola atya abatalina kugumiikiriza n'akamu n'akeddagala genda maaso Yesu n'amuboggolera Diamond n'amuvaako omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo Yesu n'amuboggolera n'amuvaako okuvaawo n'amuviirako ddala ate batugenda mu kitabo birala Mako yagamba nti yamuboggolera n'agweri n'abanga afudde ensi yonna neyeramira kati bannange omusajja afudde Yesu n'agenda n'amukwatako Mako bw'agamba n'amukwatako n'amusitula n'awona naye nga ye yawonera ddala Yesu ajja n'akukwatako n'owona kasitojja n'omutima gwo gwonna gyali tujja ebintu ebirala mulamu bwaffe ebintu kakati bizibu nnyo kakati tubiwulira ebya gavumenti tuwulira ebya Trump sirina kino buli omutima gumuweereze bwe buti Yesu waali Yesu ajja kutuyamba kubanga yatuleeta wano tulina okusabira abantu abali bw'oyinza okubeera olina green card oyinza okuba olina akatabo nze tebinkwatako byabalala no we need to pray for people njagala obeera wano nga tugwamu maanyi njagala okuzzamu amaanyi nti Yesu ajja kukwatako Yesu kwatako taddamu kulwala Yesu kwakwatako awona nze namulaba nga nkwatako mumbuze yekwatako atya namala wano famire yange teriiwo nesula ku nyumba ewaka oba yali honked I don't know naye nalaba ebikulu mu nyumba muli bwe nayigira bweti mu nyumba netandika okuyimba nga bumanyi tugere ntuyimba ku mulimu n'oyo abantu bagamba nti bannange omwoyo akutte nagenda nenyumba nagenda okuwulira ng'ampulira ennyanja waliwo kimulaawo ng'erimu n'emiti ng'ampulira gana amazzi gavaawa nengamba katonda wange nenengamba wano twetaaga okusabira ddala nendeeta omukyala okupangisa ekisenge najja nebyo byonna kakati nagenda okatadde wano kiddole abaliwo babimanyi abali mu kiseera ekyo enyumba egyo twalimu abasamize bange twagendangayo oba liriira wagezi I don't know mu kiseera ekyo nga wawange wetuyimbire ekyemisana wetuyimbire enyimba wetuyimbire omukyala gwe napangisa najja nampa warning nangamba gwe Saala abo abateevu abajja okujjano tobakkiriza kudayo kujja wano nangamba baki bintu bingi ebyaliwo awo mukyaseka wanajja nankyalira bingi ebyaliwo awo bisigagategeeza naye omu nafumbira mwamu naye nenfumba emmere ng'akomyewo nenjiteko ku meeza namulinda nga tajja naye nerukokuli obusani nagendayo mu kisenge kyenalaba ng'alina omusuda ku buli biro bituufu mu biseera bwe tunabawo ng'aleeta kantu badde bafuula mutebe nga balinga abasawuzi kasede obusamize nga musawo mulwanda oba musawo basimanyi benamulita wakinasi tokansula naye
kiseera ekyo ng'okusaba nasaba Katonda neesiiba nze njagala kuwekeza mpete emusiba buli yange newamuseze lwanywanyi neesiibe neesaba Katonda nga kigambo kiri ku mmeeme yange mvuga emmotoka nsaba simanyi kirika kaakati Mukama tayinza kuleka no nandeetera malayika nandeetera omukyala tumusambi okuva e Uganda yasanga mwembi nangamba kiki nangamba tusabe omukyala alina ogenda nakubira Musumba Sierra balina omanyi Musumba Sierra waliomanyalekanisa yaffe nemukubira mugamba Musumba kino nakino nangamba Sarah you need to send out the woman nemugamba sasisobola ge saba Musumba nemugamba sabira sabira omusazi mugobo ogenda nenga amaani matono nesaba kakati yarasi kati tusobola kwekuleetera mukyala Tomusani okusaba kwaba abantu abameka babiri najja mukyala Tomusani najja mu kisenge nemubulya byenneeriwonanga tusabe omukazi eddagenda nzijukira kimu nfukamidde wansi nantikka Bayibuli ku mutwe netulangirira nti kakati ekirangiriro kiyise alina okugenda olinje byalosibabudde netusaba twali tuli awo ngaleese emmotoka ngasiba ebyo byonna mukusaba n'obuzibu bw'abantu n'afuluma n'agenda naye n'asonga mu bwati lwena n'abusiba n'agenda Musumba nemukubira omuganda agezi nanga that's good sala twali tukusabira kakati va ku byokuzannya wano ani gosula naye you need to learn how to pray you need to fast nze bwenjukira kujja mu byokusaba nkimanyi mpisa ate ekyo kirala bingi nnyo ebibaddewo bwe tunaaba tunaakola omulimu twetaaga okusaba twetaaga okusiba agambye tugenda maaso abayigirizwa be ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulwedde ffe okuyinza okumugoba n'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono kubanga ddala mbagamba singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali kale luligenda so singa tewali kigambo kyemutayinza sooka okubaawo okutono ennyo bwe kuti kakati tugenda kusaba wano tulina ebizibu bingi naye baako n'okukkiriza okutono kuti ati sosi okufulwaga nti nze bana obwenyange binaaba bitya olwejja kubanga okusettoge naye agandi nabantu akabuka kajjali akatono kati okusaba kukola kalina okukkiriza nze nabagala okukkiriza kw'abaani nga neetedde emikono ya Katonda sirina muyambi okujjako Katonda manifeze namukubiranga essimu nemugaa tekera akabasabye batekereko naye ndi bubi naye nga sirina muntu bakaisa kujja kugamba omusumba namugambye nangamba esaba kati wali buyambi okujjako okusigala ku kaba Katonda wange yekka nemugaa kati Mukama neetedde emikono gyo genda maaso mukati Isaac naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo abatali kusaba na kusiiba ekyengeri eno tekisobola kuvaawo abatali kusaba na kusiiba eri gye tuvudde emabega Yesu yabagamba ebintu bibiri n'abagamba nti omanyi emizimu tegifaanagana tegifaanagana waliwo guno omunene waliwo guno omutone waliwo guno ogw'amaanyi naye waliwo ogweteeka okuyingizamu okusaba n'okukola ki n'okusiba kulyoke guveewo jabategeeza ekigambo ekyo genda maaso tuli wagamba bwe baali nga bakyatudda e Galilaaya Yesu n'abagamba nti omwana w'omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu omwana w'omuntu Yesu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu bali ku byabwe wano tebasiibanga nga balina Yesu kubanga baali naye naye nebaga nti ekyengeri eno kyagala tekisobola kuvaawo okuteeka okusanga okusiiba abantu basiibira wano bitaliimu ate ne Sitaani naye ateekawo okusiiba kwe mulaba abantu nga kati abasiraamu bamanyi okusiiba bayigiriza abaana baabwe balo nti bannange waliwo obuzibu bwe muli bamuvuddewo abaana abato bana abasiraamu basiiba bakikoppa bamu omulimi akikoppa akitudde naye kakati fe abadiventi kigaze kikolwa kiti
kimalibwamu amaanyi tumanye enkola mukama waffe yasibye ennaku 40 ng'ayingirira omulimu guno tugenda okuyingirira omulimu gw'ewoosamu okugukola tetusobola kugenderawo tutyo atutuukakowo nga mu mikono gya Katonda obulamu waffe obuweeyo ojja obujja bwenenya ebyonna bye byonna Katonda tayinza kutaddamu kusabako tekisoboka addamu kubanga awulira okusaba ate waliwo yagambire nagamba oteekwa okuba nga olina okusaba kuli konsitanti abamu tubaka tetusabye abamu tuba tukooye abamu tukoze tetusabidde baana baffe tuli awo nze kamakuwulire omusazi banga kyabi Uganda nga ntambula mpita Katonda ndowooza n'abaana bako bagamba nti mwaza abudde ddala Mukama kumba abantu bake Mukama kumba Juli Mukama kumba Iseri Mukama kumba Jiri bali ludda waye kakati Mukama nga mubuuza bali ludda waye wale bagamba kote bafuna nangamba Mukama Katonda genda bakwatira sinde kwa malaika baba Katonda yabuliranga emisimu yetu n'anaka ebiseera bitumuzimu tuli wano mu ggwanga lino muli Trump byalanga temulowooza tujja kubaawo nalabye ku TV bamwede 400 acres baba genda okuyimba okuzimba facilities ez'abantu begenda okutwala abali undocumented nawe oyinza okuba nebigyendi kikutwaliramu eyo nekwa wansi ne bakutusika ne bakutwala tonekulabika ebyo birina kusiibirwa tolina ngeri yonna gy'oyinza bikwatamu kati tekisoboka okujjako ali waggulu enyayaze okukola ki okubikwata abantu emitima gyonna giri giti tulina okuyiga okusaba mu kiseera kino ekiseera kya nkomerero bingi bigenda kujja oyinza okwesanga nga bantu basigadde muntu nsaba Mukama atuwa amaanyi oyinza okuba nga oyagala nnyo okulya nga sisobola kusiba lunaku waliwo oyagala sana sisobola kusiba lunaku zidde ku nnyama tekisoboka emmere weteba ku nnyama zisiraba nga oli afumbye no bwe tosobola kusipeyalingayo olunaku lwonna ogamba nti kano we Mukama nsiibe mukalire wano mu Amerika olina okukikola it is tough wano abasajja abo tebatwagala azawakala ate otekeko n'ebirala tuyinza okubagalagaebiki no ffeffe nnyini tulina okuwaayo okusaba n'okwegalya Katonda olw'obulamu bwaffe olw'ekikristaayo n'embeera yaffe wano tusabe protection ovuga emmotoka okola ki ojja kukolako katono nnyo bakwate kubanga tebakwetaaga nsaba Mukama atuwa omukisa atuzzeemu amaanyi nagumya temutya muddemu amaanyi tugenda okukola omulimu gwa Katonda wano okufuluma twateeseteesedda tujja bajula ensonga ofiisi zetujja okuyingiramu eyo ezisinga obungi zirimu ebyokoola naye oyingira n'amaanyi nabomyakuba nagenda nekola ku mukadde nga musamizi mu facility nalokanga obwalukubalanga nti vaano genda ku mukazi bring your paper and sign it quick nalina bayibuli yange musawo genda kankana bwata kankana amaanyi ga Katonda bwe galina bayibuli mumigali tuyiga okusoma bayibuli zaffe abavubuka bino ebyokusaba n'okusiba siyaffe bakadde bayinza okuba balayo tutuddayo nti baabo abasiibi b'ekkanisa abazeeri naku zibaweddeko nze natandika okusiba nga nina akakyuka omusumba mutesasi omusumba kame omusumba kyambadde asiba nga era nankutira ebigambo bino byamabulira kati Mukama atuwa omukisa abavubuka bwoba oyagala ekintu kyonna ate bamategeeza ekirala the more you come closer to God the more Satan fights you but the more you win. Otekwekasabe ate ngola bizibu bijja nnyo kakati ndabula batandise okwebaka era Setaani musiru kubanga bino tabyagala nsaba Mukama atuwa omukisa tugenda kusaba abapeya wali abasazewo bali okusiba nokusiba tekujja kulwawo essaawa tisibwawo bano muli bayigirira mutya Juli bali bakajja wano
Yambuza ekibuuzo. N'abantu enkanisa yawo tesiiba. Kubanga ekanenya ebizibu byonna eby'abakanisa. Tubadde ku makya mwe tukera ne tubanga abali mu kanisa y'Ekanenya. Engajja bayimbamu, engajja kwekamba kukyawula n'oga ne ate n'okituweereza ku YouTube engejje tubadde tuyimba paka nti obwino yaawa. Twetaaga okuyimba bwe power. Bankanisa batuzuukuke mutulo. Mukama waffe yabagamba nti waliwo engeri ezimu ezitasobola kuvaawo okuddako wali okusaba n'okukola ki. Situyimba muyimbe naye that's the only way. Kale oba tusobodde tusiba naye constant prayer. Abaana batu bakoze tutya? These two bali mu nsi eno efaanana bweti. We need to teach them. N'omukwatako n'omugamba nti munnange tusaba okusaba okukola kino nasibenga tukikola kubanga nabana abaana baboogera bwogezi baba bali mu byabwe tebamanyi bali mu ddaliri ekyejo bamanyabo enisinzi bunyeza mukama bwomukisa nga tugenda okusaba okwabuwaga mukama alina amaanyi abakulembeze b'ekkanisa bakadde mugenda mu Yakobo nga wonyiru abakadde b'ekkanisa muli luddawa Yakobo sura 5 olunyiriro 14 sagala kulwawo nnyo ayinza kuyinza okusomera ssebo oba mamala Yakobo 5:9 waliwo omuntu mumu alwadde ate nga abakadde b'ekkanisa bamusalirenga. Muwulirizaako waliwo alwadde wano ani abakadde mwali bayiseko basabira mwali muyiseko ku bakadde basabira mukyalo okumu obadde olwalalwala wanonyo wali oyiseko okubadde okusabira. Okay, genda maaso. Ate nga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'okusaba kw'okukkiriza kulirokola omulwadde ne Mukama waffe alimuyimusa era obanga yakola ebibi birimugibwako. Okusaba kw'okukkiriza abasajja bantu balina kukkiriza abakadde this is our duty. Nze numwanyo sinaana kutuka ku bakadde ku bantu abamu okusaba kw'okukkiriza kukola nnyo mu ngeri yako oba alina ebibi bikola ki birimugibwako. Naye tuddeyo ate tumala gogera bannange namwe temutuyita omusango sikusa ku bakadde ayite abakadde b'ekkanisa ekigambo ayite bakadde batuyita nze twaliyambira mpiseeko mpozi mukyalo okumi eyamputako n'abalala owulira yeerabidde bannange nsaba Mukama w'omukisa muyita abakadde b'ekkanisa that is their duty. Bajja kunyiriza bajje babasabire kubanga okusaba kw'okukkiriza kukola nnyo mu ngeri yako. Bano balemwa okuva mu muzimu kubanga okukkiriza kwali kutono. Okukkiriza kwali kutono tubeera okukkiriza abavubuka bange bino byogera obeera osiideyo byogera muyige okusaba. Ffe tugenda ensi temunawulire gikola n'ekkanisa etambulira kumwe kati. Nsaba Mukama w'omukisa abazzeemu amaanyi manyi nti buli omu alinawo byayitamu kabina amaka kabyabulamu oba mulwadde Mukama ajja tukulembera nga tugenda okukola omulimu eno ate bwe tutakola tuba namaanyi kasa tukola mulimu toba namaanyi. Mukama bazzeemu amaanyi bamaka baga tujja kuddamu amaanyi bamaka baga tujja kweyongera okusaba. Mukama asabamu omukisa kale katusabe yawanise omukono kamusabire omukisa. Ayi Katonda waffe ayinza byonna webale tuleeta wano tuwulidde ekigambo ky'otuwulidde mubaddemu ensobi Mukama tusonyiwe naye gwe okituwadde tusaba nno Mukama otuwa omukisa bonna abali wano abawaddeyo obulamu bwabwe yongera obawa omukisa
bajambe bulamu bwabwe ebizibu bingi bye balina naye Yesu ofaayo buli omu mukwateko takiyo amaanyi okwata ku musiku mwana ono n'asituka immediately buli omu mukwateko wano omusitule mu birowoozo bye mu bulamu bwe bwonna erinnya lye bazibetendezebwe olw'ekitiibwa wa Yesu Kristo Mukama waffe.